okusaba Ibrahim alayhi salam bwe yasaba Allah asonyiwe kitaawe yafanga mushiriku tekyali kirala okujjako Ibrahim yali akyeyamye eryani falamma tabayyana lahu oluvannyuma lwa Ibrahim okufuna obujulizi obulaga nti tetukkirizibwa kusabira bafudde nga si basiraamu tabarra'a minhu edduwa yagikola ki yagikomya ma kana linnabi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin tekigwana eri nabbi oba abakkiriza okukeera ku makya ne bawanika emikono gyabwe nga basabira abantu abafudde nga si basiraamu kababeere nga bakulusegere lwabwe kabeere kitaawo kabeere maamawo kabeere baanawo kasoo kikakasa nti baafa nga si basiraamu tokkirizibwa kubasabira obasabira liba zambi ddene Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubonereza kubanga yasalawo dda nti sibamuki sibamugina so muddu eyo tetufunamu kyakuyiga nti tukkirizibwa okukola ki kusabira abatali basiraamu abafudde nga si basiraamu enkolagana wakati waffe nabo eba eweddewo tetukkiriza kubasabira kyetulina okukola kwe kufaayo ennyo nga bakyali balamu tubakoowole basiramuke abafuwa emmindi baziveeko abakyeddira ente nga tebagirya babiveeko abakyaya b'ennyimbi babiveeko omulimu ogwo tulina gukula nga bakyali balamu wabula bwe bafa tetukkirizibwa kuddamu kubasabira nga bwe kyali Ibrahimu alayhi salamu kubanga kitaawe yafa nga takoze eki yafa nga tasiramuse naye nga mu bingi byakyatuwadde tunokolayo ebisinga okuba ebyebbeeyi gye tuli ng'ekisooka kyakubeera nti tukyali basiraamu ekyo tebuzibanga oba ne bukeeranga ng'obukeesezza oba ne buzibanga obuzibizza okuggyako ng'ofunyeeyo akadde nga kakowekka ne Allah wo ow'ekitiibwa omwebaze olw'ekyengeri eky'obusiraamu ekyengeri eky'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala takigaba kusinziira ku kitiibwa ky'olina Allah takigaba kusinziira mu famire gy'ovaamu Allah takigaba kusinziira ku bulungi bw'oli Allah takigaba kusinziira ku ssente z'olina wabula Allah subhanahu wa ta'ala akigabira gw'abayagadde mu kiseera ky'abayagaliddemu tumwebaza nti ffe akyatusiimidde era tumusaba kwaba atuwangaliza ebbanga lyaffe erisigadde era kwaba atuttira innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi tuzzaako okusaalira ow'ekitiibwa ennyumbaka waffe sallallahu alayhi wasallam eyatujjira n'obulungamu buno bwe tulimu bwe tweyagaliramu yalafubana yateekamu kinene okulaba nga naffe eno gye tuli e Uganda obusiraamu oba ekitangaala kino eky'obusiraamu kitwakira tusaba Allah asse okusaasana emirembe ku ye ab'enju ye ne basahaba abamuyambako okutuukiriza obuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamutikka naam omulemwa gwange ogw'olwaleero gwe ngenda okubajjukizaako baganda bange b'ebitiibwa kiringa kibuuzo kiki ekiddako oluvannyuma olw'okufuna obulungamu weekakasaako nti Allah yakuwa obulungamu yakuwa obusiraamu yakuwa ekyengera kya tawhid osobola okwawula wakati wa shiriki ne tawhid tosinza bitali Allah tofuuwa mmindi toyabya nnyimbe bidaati ozeewala kyekiddako oluvannyuma lw'okufuna obulungamu obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakuwa tolowooza nti muganda wange w'ekitiibwa nti obulungamu obwo Allah bwe yakuwa yabukuwa lwakuba wateekamu amagezi mangi teyabukuwa olw'okuba gwasinga okusaala teyabukuwa olw'okuba famire gye bavaamu era teyali nsobi wabula Allah alina ekigendererwa lwaki gwe yalondayo mu famire ejjudde abalina amasabo si by mistake lwaki Allah yalondayo gwe mu famire ejjudde abayabya ennyimbe abakola bidaati ez'enjawulo abasamira abeesibayirizi abavunnamira amasanamu abasaba entaana
tekiri by mistake nti Allah subhanahu wa ta'ala yalonda yaggwa, alina ekigendererwa era alinze kikyozaako oluvannyuma lw'okukusiima n'akuwa obulungamu obwo. Kati tubuuza kiki ekiddako oluvannyuma lw'okufuna obulungamu obwo? Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abagoberera amateeka ge, abantu abafaayo ku ebyo yatuziyiza, era tuteeke mu bagenda okuyingira ejjana ye ekitiibwa nga tatubaze wadde okutubonereza. Naam, awo omusomo gwaffe guno tugenda gutambuliza ku ayati nyingiko, kiringa kyafaayo Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa kye yatunyumiza, ng'ekyafaayo ekyo kikwatagana ku nabbi w'ekitiibwa Ibrahim alayhi salam. Naye nga tunatandika biidhnihi tabaraka wa ta'ala, mukkirize mbajjukize nti waliwo ensonga nnya ziyitibwa almasail al arba, ensonga nnya. Ensonga ezo nnya zikakata ku buli yagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, okubeera ng'azimanyi era ng'azigoberera. Ensonga esooka mu bufunze akadde tulina katono, al-ilm. Kimanye muganda wange w'ekitiibwa asembedde wano mu kifo eky'ekitiibwa, yerekerezza byonna byewerekerezza n'ojja. Kimanye nkitikkakatako okubeera ng'omanye ensonga nnya era ng'ozikolerako. Ensonga esooka al-ilm, making sure w'ekitiibwa nti olina irimu, naddala irimu ekwatagana ku Allah wo yaani, buvunaanyizibwa ki bw'olina eri Allah wo eyakutonda, buvunaanyizibwa ki Allah bw'alina gy'oli oluvannyuma ggwe okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe eri Allah. Nsonga ey'okubiri ng'ekwatagana ku irimu era making sure nti wansi wa ekigambo irimu omanye ebikwatagana ku mubaka wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabbi wo yaani gw'ogamba nti gw'ogoberera sallallahu alayhi wasallam. Biki ebimukwatako, biki by'olina okumugobererako, biki by'olina okumukoppako, buvunaanyizibwa ki bw'olina eri omubaka wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nsonga eyokusatu ng'eri wansi wa irimu making sure nti mu myaka gy'omaze mu Busiraamu omanye ebikwatagana ku ddiini yo Obusiraamu. Allah bwe yakusiimira n'akulonda mu bangi n'akufuula Omusiraamu, ng'ekikyakuganye nga Sheikh wagambye kyakuganye okuyingira ejjana lwakuba tonnafa. Okufa kwe kubulayo kwokka kwe kukyakulemesezza okugenda mu bulamu obujjudde okwesiima. Allah waba yakulonda n'akufuula Omusiraamu, kikkakatako okubanga omanyi biki ebikwatagana ku ddiini eyo. Bukwakkulizo ki bw'olina okusooka okutuukiriza nga tonnasiramuka? Biki ebisobola okwonoona Obusiraamu bwo? Biki by'ogenda okufuna oba ofuniramu wa mu kubeerako Omusiraamu? N'ebikwatagana bwe bityo ku ddiini eyo. Ensonga ezo essatu era bye bigenda okubeera ebibuuzo ebisatu ku lunaku bwe banaakubika ne bakunaaza, ne bakwambaza, ne bakuzinga, ne bakusaalira, ne bakwetikka, ne bakuziika. Oluvannyuma lw'okukuziika era oluvannyuma lw'okuvaayo kw'abantu, oluvannyuma lw'okukuziika, ebibuuzo ebyo ebisatu bye bigenda okubuuzibwa mu kabuli gye tulaga akaseera konna. Ekibuuzo ekisooka bagenda kubuuza bamalayika, man rabbuka, ani abadde omulezi wo? Nkulayirira ntogenda sobola kukiddamu ekibuuzo ekyo kujjako ng'ogenza okusinkana olunaku olwo ng'obadde omanye ebikwatagana ku Allah wo era nga wamukkiriza olukkirizo olutuufu. Ekibuuzo ekyokubiri ekigenda okubuuzibwa, bagenda kukubuuza ku nabbi wo, man nabiyuka, ebikwatagana ku nabbi wo bye biriwa. Era abamanyi batugamba
nti bagenda kuleetera ekifaananyi ekyo nga ogenda kuba weetaagisa kubeera nga identifyinga oba otegeera omuntu oyo ali mu kifaananyi ekyo. Era ekifaananyi ekyo kigenda kubeera kya mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era tebakulimba nti ogenda kusobola okukiddamu okujjako nga wali mugoberezi we wannama ddala, nga wali weewala bye yakuziiza era nga wali oteeka mu nkola bye yakulagira. Ekibuuzo ekyokusatu bagenda kukubuuza ku ddiini yo, ma diinuka. Kyova olaba tukuŋŋaana mu bifo ebifaanawo ebiti nga ekitukuŋŋaanyisizza si kirala, si kugaba bya busika, si kwogera mboozi za bulijjo, si kuyiga butya wetukola sabbuuni, si kuyiga butya wetulima, wabula ngaekigendererwa ekikulu kuyiga ddiini yaffe. Era ffe omulimu tugutuukiriza ogw'okubasomesa. Tusaba Allah ajulire era asiime, kisigadde eri mmwe okubeera nga muteeka mu nkola ebasomesebwa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala mu kabuli tugenda kubuuzibwa ku bikwatagana ku ddiini yo. Kikyomanyi ku ddiini yo? Ensonga eyokubiri ng'ekakata ku buli musiraamu okugimanya kwe kubeera nti akolera ku ebyo by'amaze okuyiga. Al amal bil ilm, okukolera ku irimu gy'omaze okufuna, kyabwa tteeka gy'oli okugikolerako oluvannyuma lw'okugifuna olwoba okugiyiga. Si gya bwegunjufu okuba nga omanyi engeri gye basaalamu naye ate nga tosaala, naye ng'essala ogimanyi. Era mukimanye nti yenna atakolera ku byamanyi oba ku byayize aba alina engeri gy'afaananamu Allah be yakolimira, kibinja Allah kye yakolimira eky'Abayahudi oba Abayisirayiri oba Abajju. Bamanyi bulungi ebikwatagana ku Allah, bamanyi bulungi ebikwatagana ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ew'enkomerero, bamanyi bulungi nti obusiraamu y'eddiini eki entuufu, naye baagaana okugoberera ebyo bamanyi. Ekibeera nti yenna ali mu busiraamu buno ng'agamba nti musiraamu naye nga takolera ku ebyo byamanyi, aba afaananya abantu abo. Tusaba Allah aleme batufaananya. Ekyokubiri, yenna ali wano ng'asaala, ng'akola, asiiba, awaayo n'ebirala ng'abikola emirimu gy'obusiraamu naye nga byakola tabimanyi. Webamubuuza lwaki oli musiraamu tasobola kuddamu, webamubuuza lwaki osaala tasobola kuwanukula, webamubuuza lwaki wasiibye ansa tagirina. Afaanana waatyo ng'agamba musiraamu aba afaananira ddala abalokole, aba afaanana abakatuliki, aba afaanana aba Seventh Day, aba afaanana we batyo. Lwaki? Kubanga bo tebamanya kituufu, bali awo bakola okusinziira ku bajjajjaabwe bakola, basinza okusinziira bye basanga bakitaabwe nga basinza, kwegamba tebategeera kituufu. Kyovala ffe tuli kibinja ekyomu makkati, tukola luvannyuma lwa kuyiga, kyovala tuzze okusoma. Olwo tugenda okuteeka mu nkola nga bye tuteeka mu nkola tubimanyi. So mbakubiriza ensonga ey'okubiri, ekkakata gy'oli, ekkakatako kwe kuba nti okolera ku ebyo by'otegedde. Togeza n'okola nga kyokola tokimanyi. Making sure nti buli kyokola luvannyuma lwa kukifunako kumanya buteebe bakikola na lwaki okikola. Nsonga eyokusatu, ad-da'watu ilayhi, oluvannyuma lw'okufuna obuluŋŋamu n'okukolera ku ebyo by'otegedde babyomanyi, kikkakatako muganda wange mwennyinaze okukoowoola abalala okubaleetako ekyo ekituufu. Toyita ku muganda wo ng'okimanyi tasaala ate nga gweogenda kusaala n'omuleka bulesi nti yamanyi kasita nze ngenda kolaki ndakusaala eyo nsobi. Toyita ku taatawo oba ku maamawo ng'okimanyi alimu shiriki n'otamugambako, ojja kuba tatuukiriza buvunaanyizibwa, ojja kuba okoze bubi.
ffenna twetaaga okuba nti tuyingira ejjana era tujagala tugyegomba tusaba Allah agituwe era tulina okujagaliza mu mbeera efaana bwetyo abalala abatali ffe. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza Allah, qu anfusakum wa ahlikum naara, musooke mmwe mwefeeko mu mbeera y'okwetiisa omuliro. Mulina kusooka kwefaako nga temunnafa ku mulala yenna. Mukyala ali eyo, sooka weefeeko nga tonnafa ku baana bo, weefeeko nga tonnafa ku bbaawo, weefeeko nga tonnafa ku taatawo oba ku maamawo. Oluvannyuma lw'okwefaako ekiddako kubafaako. Allah watu atulagidde ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara. Oluvannyuma lw'okwefaako gwe ng'otegedde nti alhamdulillah esswala nginywezezza, alhamdulillah tawhidi nina wentuuse, alhamdulillah mu kwewala shiriki nina wentuuse, ekirina okuddako kufa ku bbaawo naye akwegatteko mu kwawula Allah, fa ku maamawo naye akwegatteko mu kwawula Allah, fa ku taatawo, fa ku baana bo n'abakwetoolodde. Ensonga eyokusatu, gezaako okulaba ng'okoowoola abakwetoolodde bakwegatteko ku bulungamu bwakola ki, bwe wafuna. Ensonga eyokuna, assabru ala al adha fihi, wonaaba okwasa omulimu ogwo ng'ogutandise ogw'okukoowoola abalala, bagenda kukuvuma, bagenda kuyitawo olugezigezi, bayinza okukugoba mu kika, bayinza okukutuusaako obulabe obw'enjawulo, naye gumiikiriza, beera mugumiikiriza. Ebyo ebigenda okutuukako tebisoose kutuuka ku ggwe, byatuuka ku babaka bonna abaatukulembera. Kyova olaba Luqman alayhi salam we yali abuulirira omwana we, yamugamba nti ya bunayi, owange mutabani, mwana wange, aqimi ssala, yimirizaawo esswala, wa'mur bil ma'ruf, olagire empisa ennungi, wanha anil munkar, era oziize abalala okukola ebyo Allah bye yagaana era byatamwa. Naye n'amugamba nti wasbir ala ma asabak, gumiikiriza ku bigenda okukutuukako, kubanga onaaba ogwo omulimu gutandise gunyiiza abantu bangi. Abantu bangi baagala obwenzi, tebaagala buvaako. Tusaba Allah alime tuteekamu abo. Abantu bangi baagala emmindi zaabwe, ne weebola agenda n'agula endala. Abantu bangi baagala yirizi zaabwe, we muggyibwako amakinga sure afuna endala. Abantu bangi baagala bye basinza ebitali Allah. Kati kitegeeza nti gwe wovaayo okubagaana ebyo bye baagala, ogenda oba ofuuse mulabe waabwe, naye obulabe bwonna bwe bagenda okukutuusaako, beera mugumiikiriza, ogenda kubeera muwanguzi. Wajja kubaawo abakwagala era wajja kubaawo n'abakukyawa. Ekyo Allah ekikola bw'atyo. Kyova olaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti al ansar la yuhibbuhum illa mu'min, abataasa ab'eddiini y'owekitiibwa Allah makulu abalagira empisa ennungi n'okuziiza empisa embi, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabayita ba ansar, abataasa ab'eddiini y'owekitiibwa Allah. N'agamba nti la yuhibbuhum illa mu'min, tewali asobola kubaagala wadde okubakubira mu ngalo okuggyako nga yakkiriza Allah. Makulu abatakkiriza Allah tebasobola kwagala bantu, bakoowoola nga bakoowoola abantu okubazza eri Allah, babakyawa. Era n'agamba nti wala yabghaduhum illa munafiq, teri abanyiigira okuggyako ng'alina ekitendo ky'ensaalwa mu kifuba kye. Ensaalwa oba obunnanfuusi obujja nannyini waabwo mu busiraamu. So ensonga ezo nnya zeekwateko owone okusiraana kuno ku nsi, mu kabuli gye tulaga akaseera konna, ne ku lunaku kwe tugenda osisinkana Allah. Ensonga ezo nnya ziyitibwa almasail al arba, amasala oba ensonga ennya ezikakata ku buli musiraamu
okubeera nga azimanyi era nga zigakatako buli musiraamu okubeera nga azikolerako. Ensonga esooka tugambye okunoonya okumanya. Ensonga eyokubiri okukolera ku irimu oba kumanya kw'oba ofunye, kubanga irimu tetugifuna tubeere nayo nti awo omusajja oyo alina irimu, mukazi oyo alina irimu, wabula ekitufunyisa ekigitunoonyezesa kubeera nga tugiteeka mu nkola, kubanga obusiraamu tetusobola kubuteeka mu nkola okugjaho nga tusoose kubuyiga na kubutegeera. Nga tugenze ku mulamwa gwaffe wetugenda otutambulizaako eddakiika ezisigaddeyo biidhinihi tabaraka wa taala, tubadde nga ababuuza nti kiki ekiddako oluvannyuma lw'okufunako obuluŋŋamu, oluvannyuma lwategeera shiriki nti Allah yamugaana n'omwewala, kiki ekiddako oluvannyuma lw'ekyo? Allah subhanahu wa ta'ala yalagira omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ssuura gye tugambye eyitibwa suratu Shu'ara. Essuula eyo yakkira Makka. Essuula eyo ekwata kifo kya 26 okuva eno ku Al-Fatiha, essuula ya 26 era erina aya 227. Yakkira Makka. Allah muyo yatubuulira ebyaliwo ku babaka ab'enjawulo be yatuma. Yatubuulira ku nabbi Nuhu alayhi salam, ku byaliwo mu mbeera y'okukoowoola kw'abantu okudda eri obusiraamu. Yatubuulira ku nabbi Saleh, yatubuulira ku nabbi Musa alayhi salam, n'atubuulira n'ebyaliwo ku mulembe gwa Ibrahim alayhi salam. Kati mu aya okuva ku aya eya 69 paka ku aya ey'E14 Allah subhanahu wa ta'ala yali atubuulira ku byaliwo ku mulembe gwa nabbi Ibrahim alayhi salam, era nga naffe ekyafaayo ekyo olwaleero mwe tugenda okujja ebyokuyiga biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Allah agamba nti watlu alayhim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadalla laha aakifin qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فكاكم إذا آيزو مو آيزو كلا الدلا إنكا غموم ويندا الله لقيلهم بكي محمد صلى الله عليه وسلم نام قام توتلوا عليهم نبأ إبراهيم. Wange gumbaka wange nkulagidde obeerenga onyumiza abantu ba ummayo ebyaliwo ebikwatagana ku Ibrahim alayhi salam. Watlu alayhim naba Ibrahim, nyumiza abantu bo ekyafaayo ekikwatagana nabbi Ibrahim alayhi salam. Idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun, jukira Ibrahim alayhi salam, jukira Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Mumtahina lwaki tulese ekyafaayo kino kikwatagana ku Ibrahim alayhi salam. Allah yatugamba mu ssuula eyo mu aya eringa yaku 3 yatugamba Allah nti kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, mulina ekyokulabirako ekirungi eri Ibrahim alayhi salam. Amakulu nti engeri gye yatambuzaamu da'wa ye n'engeri bali gye bakoowoola be yakoowoolanga gye bamuddangamu n'ebizibu bye yeetamu nabo, mulina ekyokulabirako ekirungi eri nabbi Ibrahim alayhi salam. Mumukoppe, mumulabireko, nammwe mutambuze obusiraamu bwammwe nga ye yabutambuza.
nammwe mukowoole abantu bammwe nga yabakowoola. Kyova olaba atuleetera ebyafaayo si mu mbeera ya kunyumirwa byaliwo, wabula kujjamu byakuyiga naffe tusobole okutambuza obusiraamu nga we yabutambuza Ibrahim alayhi salam. Kyova olaba Allah atuleetedde ekyafaayo kye tufunemu ekyokuyiga. Naam, aya enkaga y'ensanvu Allah aga nti idh qaala li abiihi wa qawmihi ma ta'budun. Mujjukire Ibrahim alayhi salam we yayimirira bwantoogo ku magulu ga abiri nga tewali gwatidde, nga tewali gwakwatiddwa nsonyi, naye mu mbeera yakwagaliza bantu be bakulusegere babeere ekyo kyali, bave mu bubuze bwe yabasangamu, bave mu kusinza amasanamu, bave mu kwesibayirizi, bave mu kuvunnamira amasanamu, bave mu kusalira amasanamu, bave mu kwabya ennyimbe, bave mu ebyo byonna byonna ebitegeeza okusinza ebitali Allah. Yemirira bwantogo Ibrahim alayhi salam n'agamba kitaawe wa qawmihi, teyagamba kitaawe yekka Azar, wabula n'abantu be omuli bassenga be, omuli baganda be, omuli baganda bataata be, omuli bakojja be, n'abafaana we batya b'okulusegere lwe. Yababuuza ki? Nti ma ta'budun, biki bye musinza ebyo? Lwaki musinza amasanamu? Lwaki mwesibayirizi? Ekyokuyiga ekisooka kye tujja mu aya eyo kyekyokubanga munnatawhidi tasirikira mazima, era tasirika wabanga waliwo ensobi ekolebwa nga alaba oba nga agitegedde. Kaabe taata we nga yagikola, munnatawhidi tasirika. Kaabe maama we nga yagikola, afuna embeera yonna ennungi gyagenda okumutuusako message mu magezi, mu bwetoowaze, mu mbeera yonna esoboka okulaba nga message agituuka. Tasirika, abeera alert. Era abawangaala naye ebimu ku bitendo bye batera okumwekokkola, batera okumwevuma, gundi kakasajja ako tekasirika, buli kimu ayagala kyogereko, buli kimu yakimanyi. Eyo nkola yava dda ku bannatawhidi abatusooka, tibasirikira mazima. Ebbanga lyebamala nga bagafunye bagamanyi, tibasirika nga Ibrahimu yali. Yandisirise ng'alaba kitaawe, kuba kitaawe yali abajja amasanamu, ye yali agabajja ng'agawa Ibrahimu agenda agatunde. Ibrahimu kye yasooka okukola nga waba agenza okugatunda mu katale, akoowola abantu okujja okugagula, naye ng'abagamba nti ani agula ebitoogera, ani agula ebitalina mugaso ate nga taata wamuwadde genda tunda. Okitegedde? Ani asobola okugula bino ebitasobola kukosa muntu? Ani asobola okugula bino omuntu byebajjidde byekoledde nga wagamba bakasitoma waatyo? Era yavangayo olweggulo okgenda okuripootinga ewa kitaawe amagoba gakoze nga tewali aguze, kubanga we yalinga abakoowoola yali abagamba nga ani asobola okugula bino ebitassa ebitalina bulamu, ani asobola okugula bino ebitalina mugaso gwe bisobola kutuusa ku muntu. Kakati mu mbeera efaanawo etyo, awo gonna gaali magezi Allah ge yamuwana sababun, yateekawo embeera gyasobola okuyitamu okutuusa message ku kitaata we nti taata byokola biki bikyano. Kati kyova olaba yababuuza nti bannange, lwaki musinza ebifaanawo ebiti? Bamuddamu era nga naffe batuddamu. Aya ey'ensanvu bavuga nti qaalu, bamuddamu ne bamugamba oluvannyuma lw'okubabuuza
ne bamuddamu nti na'budu asnaman, nabo nno baali bakalukalu era naabo batera okunywerera ku nsonga zaabwe. Bwekuba kweddira banywera nti ffe tweddira kino, ensonga zaabwe nabo batera ozikola ki? Okuzinyweza, era tebatera zivaako okuggyako Allah basaasidde. Tusaba Allah asaasire bakitaffe ne bannyaffe n'abafaana bwe batyo. Era nga bwe kyali era ne kati bwe kiri, kubanga embeera z'abashiriku, embeera z'abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala teziyawukana, wabula bongeramu bwongezi birungo, nga bwe kyali ku mulembe gwa Ibrahim alayhi salam, abashiriku b'omulembe ogwo, era nga bwe kyali ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engeri gye bamuddangamu tekyukamu kyamaanyi. Era bamuddamu ne bamugamba nti na'budu asnaman fanadhalla laha akifin, ffe booliko tuli basinza bamasanamu era tetusobola kugavaako. Twasanga bajjajjaffe nga bwe batyo bakola, basinza amasanamu. Twasanga bakitaffe nga kino kibaliko era tetusobola kukikyusaamu. Era bwekiti bwe kiri ku mulembe guno. Osanga abantu mukyala afuuwa emmindi, ayina irizi, ayabya olumbe, asamira, balina amasabo, aga lwaki musamira, lwaki mwesiba irizi, lwaki mukola we muti? Bajja kuddamu nti tetusobola kubivaako bino. Newoona akola atya, newoona yogera byenkana bitya, tetusobola kubivaako. Nabbi Ibrahim alayhi salam kwe kubagamba mu mbeera yakubeera nti akakkanya bye basinza ebitali Allah, mu mbeera yakubalaga nti byebasinza si bye birina okuba ebituufu okusinzibwa. N'ababuuza nti hal yasma'unakum idh tad'un, abaffe amalaalo ge mufukaamirira, abafu be mukoowoola, empewo ze mugenda zibafuuweko ku bijja by'abajjajjammwe, babawulira oba bibawulira muba nga mubikoowodde? Jjukira Ibrahim alayhi salam yatuuka akaseera n'agenda n'atemaatema amasanamu, era we yagatemaatema embazzi gye yakozesa yalekawo essanamu eddene n'aliteekamu embazzi mu kibegyabega, ng'akimanyi nti bagenda kumubuuza lwaki otemyetemye amasanamu gaffe ge tusinza. Era akaseera katuuka ne bamubuuza nti lwaki otemyetemye amasanamu gaffe? Yabagamba nti fasaluhum, mumubuuza oyo omunene gwe ndeseewe ayina embazzi, ani yabatemyetemye, kubanga yali akimanyi nti tebokola ki? Tebeogera. Kati kwe kubabuuza nti hal yasma'unakum idh tad'un, omuba mukoowodde bye mukoowola ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bibawulira era bisobola okubaanukula? Naye amazima gali nti amasanamu tegakola ki? Tegoogera, tegawulira. Kyova babuuza ekibuuzo ekyokubiri, aw yanfa'unakum aw yadurrun, amasanamu ago gasobola okubaako kyegabagasa nakyo kyonna omuba nga mugasinzizza, oba okubeerako kyegabakosa nakyo nga temugasinzizza? Ansi eri nedda. Ne Ibrahim alayhi salam yali abimanyi, naye nga ekigendererwa kye kubeera nga abalaga bali nti bino si bye mulina okukola ki? Okusinza. Mulina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka, kubanga bwe mumusabye abawulira, bwe muba mumukoowodde asobola okubaanukula, bwe muba mumusinzizza mu butuufu okumusinza mulina emigaso gye mufuna mu bulamu bwammwe, ate mulina emigaso gye mugenda okufuna nga mumaze okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Era kyova olaba mu aya eziddako awo yabalaga oluvannyuma lw'okubalaga tawhidi al uluhiya, tawhidi w'okusinza, nti balina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka, yaddako n'abawa ensonga lwaki gwe balina okusinza. Yabagamba nti alladhi khalakani fahuwa yahdini,
mulina kusinza oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyantonda nammwe yabakola ki eyabatonda era oyo alina obuyinza bw'okutulungamya obw'okutujja mu kizikiza kya shiriki n'okusinza ebitali Allah oyo gwe tulina okusinza walladhi huwa yut'imuni wa yasqin era oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe tulina okusinza yoyo atugabirira ebyokulya n'ebyokunywa wa idha maridtu fahuwa yashfin era niwe tuba tulwadde obulwadde Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe tulina okusinza yatuwonya awo ni waliwo ebyokuyiga bingi niyo olw'obufunda lw'obudde biidhinihi tabaraka wa ta'ala tetujja kugendayo ng'afundikira nabbi Ibrahima alayhi salam yasaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusaba edduwa ez'enjawulo era nange mbakubiriza nga nange sejjeemu ensonga zaffe okusooka okuzizzanga eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera y'okumusaba obulungamu mu mbeera y'okumusaba obututeeka nga Allah subhanahu wa ta'ala yateeka abantu abo mu mbeera y'okutegeera n'okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kyova olaba edduwa gye yasooka okusaba oluvannyuma lw'okukoowoola taata we baganda be bassenga be bamwegatteko mu tawhid yaddako kubeera nti asaba Allah subhanahu wa ta'ala namusaba namugamba nti rabbi habili hukman wa alhikni bisalihin ay Allah wange nkusaba ompe irimu enyingi ekwatagana ku Allah ekwatagana ku kwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'erimu ekwatagana kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kubanga nze ndabye nti amazima gali nti Allah ogezesezza bangi n'okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala rabbi innahunna adlaluna kathiran minan nas mazima ddala abantu bangi Allah subhanahu wa ta'ala bageredde bababuzizza okubeera nti basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kati Ibrahim alayhi salam yakimanya nti nga ye bwalina omutima nga ne bali balina emitima nga ye bwalina wali emmere yeemu ne bali nga gye balya akaseera kasobola okutuuka n'atandika okulowooza nga ye balowooza kati ova olaba yasaba Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba amuwe erimu esobola okwawula wakati wa tawhidi ne shiriki era tusaba Allah naffe agituwe wa alhikni bisalihin era aleme kumutta nga bagenda nga watta bali abagatta ku Allah amutte nga musiraamu era amusisinkanye n'abalongoofu abamusooka omuli bannabbi abajja nga tannajja n'abalongoofu abaafa nga tannafa awo ne waliwo ekyokuyiga ekisookera ddala nti ejjana tulina kugisaba Allah ekyokubiri n'obulungamu bwennyini tulina kusooka kubusaba Allah nga tetunnateekawo makubo gonna kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yalungamye gwakoze eki gwaba yagadde kyova olaba n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam edduwa egamba nti Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik ay Allah gwakyusakyusa emitima gy'abantu tokyusa mutima gwange kugujja ku tawhid nywereza omutima gwange ku tawhid paka wenakusinkana edduwa eyo teyavanga kulimirwa mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam newankubadde Allah ali yamusonyiwa ebyakulembera newankubadde Allah ali yamusonyiwa byagenda okukola oluvannyuma naye edduwa eyo yali akimanyi nti emyoyo gyaffe Allah yagiteeka mu mikono gye asobola okugikyusakyusa nga waaba yagadde ne Ibrahim alayhi salam waatyo yali akimanyi nti akaseera katusobola okutuuka abadde omusiraamu n'alokoka akaseera kasobola okutuuka abadde omusiraamu n'afuuka omusuufi akaseera kasobola okutuuka abadde omusiraamu n'afuuka omushiya kubanga tuli emmere yeemu obwongo bwe bumu engoye zezimu zetwambala n'ebisigadde byonna tubikola nga beebimu Allah subhanahu wa ta'ala ffe atuyambye buyambi n'atuwa obulungamu buno kyova tulina okumusaba abeere nga abutunywerezaako era abatuttira edduwa ey'okubiri Ibrahim alayhi salam gye yasaba Allah yamusaba namugamba nti waj'alni lisana sidqin fil akhirin Ibrahim yasaba Allah abeere nga amuteerawo abagenda okumwogerako obulungi n'ebirungi oluvannyuma lw'okufa kwe nga ye amaze okuvaawo
kitegeeza nti we tuba tukola byonna bye tukola ng'oggyeko ekigendererwa ky'okusiimisa Allah n'okubeera nti atuwejja n'oluvannyuma lw'okutusiima, ekimu ku bigendererwa by'okukola emirimu emirungi oba emituufu kwe kubeera nti abantu betuwangadde nabo batuweeko obujulizi obulungi oluvannyuma lw'okufa. Musajja oyo abadde ayagala nnyo okusoma, musajja oyo abadde tava mu ddalasa, musajja oyo abadde musaaze, abadde akeera mu muzikiti, omukyala oyo abadde munnatawhiidi, omukazi oyo abadde yakyawa abafuuwa emmindi, musajja oyo abadde ne enzikiriza entuufu. Ebyo ebigambo ebirungi bamalayika jjukira oba ofudde, Allah abatuma nga bawandiika buli muntu kyayogera kwona afudde. Buli we bawandiika ebigambo ebirungi ebyo ne bakuwandiikako ebigambo ebirungi oluvannyuma lw'abantu bano bawangadde nabo okubyogera, eri nga Allah ateeka mu nkola, Allah ateeka mu nkola ng'akusaasira. Kyova olaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abantu shuhada Allah ala al-ardh, bajulizi ba Allah kuno ku nsi. Bye bakwogeddeko Allah ateekamu buteesi stamp kubanga bye bibe bituufu. Kyova olaba lumu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaatudde watudde ne basahaba be ne bayisaawo mayiti, abantu ne bagitiiza okugyogererako ebirungi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wajabat, bikakase bakikakase. Ate baba bali awo ne bayisaawo mayiti endala, abantu ne bayitirira okugyogerako ebibi. Kasajja kabadde kenzi, kasajja kabadde kashiriku, kasajja kabadde kampisa mbi. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wajabat, kikakase. Basahaba we baayita wakase ne bamubuuza, ya Rasulallah, we wayiseewo omusajja omulongoofu ne bamwogerako ebirungi, wagambye nti wajabat, kiki ekyakakase kiwabadde otegeeza? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti byamwogeddeko bikakase, era Allah subhanahu wa ta'ala ateesemu stamp, era omusajja oyo Allah amusiimye. Era mu mbeera y'emu n'oli gwe bayogerako ebibi, era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ebibi byamwogeddeko bikakase. Kitegeeza ekyokuyiga ekisooka kye tujja mu dduwa ya Ibrahim alaihi salam gye yasaba Allah nti waj'al li lisaana sidqin fil akhirin, nkusaba onteerewo embeera abagenda okujja oluvannyuma lwange banjogereko bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala yayanukula edduwa ya Ibrahim alaihi salam. Tewali dakiika eyitawo okujjako nga waliwo abamwogerako obulungi era bamufunako ebyokuyiga ebirungi. Ibrahim alaihi salam, Allah yanukula edduwa ye, naffe tunaba tumusabye Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga yanukula edduwa zaffe. Tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala. Edduwa eyokubiri, edduwa eyokusatu, Ibrahim alaihi salam yasaba Allah n'amusaba n'amugamba nti waj'alni min warathati jannati na'im, nkusaba Allah ow'ekitiibwa obeere ng'onteeka mu bagenda okusikira ejjanaayo ey'ekitiibwa. Amakulu, nkusaba Allah ompe ejjana obeere nga ontaasa omuliro. Tubifunawo ekyokuyiga nti bannange ejjana ya Allah tulina kugisaba ye, n'omuliro Allah ye yaguteekawo, era tulina kusaba ye abeere nga agututaasa. Nga tetunnakola kintu kirala kyonna kyonna, tulina kusooka kusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaasa ejjana. Kyova omubaka Muhammad atuwa ejjana. Kyova omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti asaba Allah ejjana, akeera ku makya n'awanika emikono n'asaba Allah ejjana. Ejjana esaba Allah omuntu oyo agiyingire. Twifenna buli wosaba ejjana n'ejjana esaba Allah, osaba Allah ejjana esaba Allah omuntu ono agisabye abeere nga agiyingira. Era buli weekingiriza eri Allah omuliro, era Allah subhanahu wa ta'ala alagira omuliro gubeere nga gumusaba abeere nga taguyingizamu muntu ono agwekingiriza. Nabwekityo ejjana tugisabe Allah subhanahu wa ta'ala, ye nannyini waayo era yamanya bagenda okugiyingira. Tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bagenda okugiyingira, nga tukomekereza
biidhnihi tabaraka wataala. Edduwa eyokuna Ibrahima alayhi salam yasaba Allah subhanahu wataala, yamusaba namugamba nti waghfir li abi innahu kana min adh-dhalimin, nkusaba osonyiwe taata wange kubanga ye yafa nga mulyazaamanya ali ku bubuze. Awo nno tetufunawo kyakuyiga nti tukkirizibwa okusaba Allah asonyiwe abaafa nga si basiraamu. Eno edduwa Ibrahima alayhi salam yagisaba yeeyama eri kitaawe nti wanaaba avuddewo ajja saba Allah mukoleki. Era Allah watu batugamba nti ma kana istighfaru Ibrahimu li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah. Okusaba Ibrahima alayhi salam kwe yasaba Allah asonyiwe kitaawe yafanga mushiriku tekyali kirala okujjako Ibrahim yali akyeyamye eryani. Naye falamma tabayyana lahu, oluvannyuma lwa Ibrahim okufuna obujulizi obulaga nti tetukkirizibwa kusabira bafudde nga sibaki nga si basiraamu, tabarra'a minhu, edduwa yagikola ki? Yagikomya. Tuli ffenna ma kana linnabiy walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin, tekigwana eri nabbi oba abakkiriza okukeera ku makya ne bawanika emikono gyabwe nga basabira abantu abafudde nga sibaki nga si basiraamu, kababeere nga bakulusegere lwabwe, kabeere kitaawo, kabeere maamawo, kabeere baanawo, kasoo kikakasa nti baafa nga si basiraamu, tokkirizibwa kubasabira. Allah bakoleki? Obasabira Allah agenda diba zambi ddene, Allah subhanahu wataala ajja kubonereza kubanga yasalawo dda nti sibamugina. So mu dduwa eyo tetufunamu kyakuyiga nti tukkirizibwa okukola ki? Okusabira abatali basiraamu, abafudde nga si basiraamu. Enkolagana wakati waffe nabo eba ekoze eki? Eba eweddewo, tetukkiriza kubasabira. Kyetulina okukola kwe kufaayo ennyo nga bakyali balamu, tubakoowole bakoleki? Basiramuke. Abafuwa emmindi baziveeko, abakyeddira ente nga tebagirya babiveeko, abakyesiba abakyaya byennyimbi babiveeko. Omulimu ogwo tulina gukula nga bakyali balamu, wabula bwe bafa tetukkirizibwa kuddamu kubakola ki? Kubasabira nga bwe kyali ku Ibrahimu alayhi salam, kubanga kitaawe yafa nga takoze eki? Yafa nga tasiramuse. Tuli ffenna era lumu omubaka Muhammad ne taata w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne maama we bonna baafa si baki? Si basiraamu. Era Allah n'amugaana okubakola ki? Kubasabira. Lumu omusajja yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza nti aina abi, taata wange yafa nga si musiraamu naye aliwa? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti abuka fi nnaari, taata wo yafa si musiraamu, ali muki? Ali mu muliro. Okitegedde? Sahaba oyo n'atamatira bulungi, n'asigalamu akakunakuna, n'abeera nga agenda. Omubaka Muhammad sallama n'atumya sahaba oyo akomewo abeereko kyamugamba. Omubaka Muhammad sallama n'amugamba nti abuka wa abi fi nnaari, taatawo n'owange bonna bali muki? Bali mu muliro. Era tetukkirizibwa kuddamu kubakola ki? Kubasabira. Tuli ffenna awo sahaba n'ateerera n'atebenkera nakkiriza nti engeri gy'omubaka Muhammad ne taata we gyali mu muliro, owange si maki? Si mawulire. Tuli ffenna so tusaba Allah subhanahu wataala abeere nga aluŋŋamya bakadde baffe abatali basiraamu. Tusaba Allah subhanahu wataala abeere nga abaluŋŋamya eri obusiraamu, basiramuke bawone okuzikirira. Wala tukhzuni yawma yub'athun. Ibrahimu agenda mu maaso n'asaba Allah aleme kubeera nga amunyiiza, aleme kumuteeka mu bagenda kunakuwazibwa ku lunaku lwaki? Lw'okuzuukira. Abagenda okunakuwazibwa ku lunaku olwo be baafa nga si baki? Si basiraamu. Zo zonna edduwa singa twali tumanya zisaba ne kiima ye mu maaso g'Oweekitiibwa Allah, ffe tetwandizibizza lunaku, tewandibiseewo ssaawa okugyawo nga tuzisaba Allah subhanahu wataala.
ono yali mukwano gwa Allah nfanfe yasaba Allah amutte nga musiraamu yasaba Allah amuwe jjana amukingiriza omuliro yasaba Allah amuteerewo abagenda okumwogerako obulungi nga maze okufa yasaba Allah ezo zonde eddwa zetuwulidde kati ate olwo ffe kitegeeza tulina okuyitiriza okusaba ennyo Allah subhanahu wataala yeeyama Allah subhanahu wataala amusabye okubeera nga agenda kukola ki kumwanukula tuli ffenna basahaba bajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bamubuuza nti arabbuna karibun fanunaji am baidun fanunadi omulezi waffe ali kumpi tumusabe nga eddoboozi lya wansi oba ali wala nnyo tumusabe nga tuwoggana Allah subhanahu wataala wekussa aya naga nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni karibun ujibu da'wata da'i kimbadde njagalamu idha da'ani nyanukula okukuwoola oba okusaba kw'omusabi yenna wabanga akoze eki wabanga ansabye so mbakubiriza baganda bange bebitiibwa ne bannyinaze tuyitirize okusaba Allah subhanahu wataala ebyetaago byaffe ebyokunsi n'ebyokunkomerero ebyetaago byaffe ebyokunsi kufuna irimu ebisinga okuba ebikulu kufuna irimu nakugikolerako tuli ffenna ebyetaago byaffe ebisinga okuba ebinene ku nkomerero kwe kusaba Allah atuwe ejjana atukingiriza omuki omuliro nga tukirabye abalongoofu abatukola ki abatusooka bwe bakikola nga tukomekkereza biidhinihi tabaraka wataala mbakubiriza baganda bange byonna bye tukola mu kunoonya okumanya mu kugikolerako irimu n'okukoowola abalala okutwegattako mbakubiriza nga nange sejjeemu okuyitiriza okufaayo ku mutima gwaffe tugukkirizise tugukozese gukkirize byonna bye gukola bigukole ng'ekigendera kusiimisaani Allah tuli ffenna okujjako wano kigendera kyo kyabadde ki okunoonya kwa okumanya kigenderwa kyo kiki making sure faayo nga wosobola obuulirire omutima gwo gugambe nti tulina kukola kusiimisaani kusiimisa Allah Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah we yali atuwa ekifaananyi ky'abantu abakola okusiimisa abantu yatuwa ekifaananyi ky'omutambuze atambula olugendo nga mu nsawo yeetaaga okubaamu n'emmere n'amazzi agenda omunyama mu lugendo naye ekifo ky'okuteekamu ebyo mu nsawo n'ateekamu mayinja tuli ffenna gagenda kumumenya naye tegagenda kubeera ga mugaso gyali mu lugendo olwo ekyokulabirako ekyo kituukira ddala ku muntu akola asaala asiiba naye ng'ekigendera kye kusiimisa bantu emirimu egyo gimutawaanya gimusumbuwa kubanga mizibu naye tekigenda kubeera gya mugaso gyali ku lunaku lw'enkomerero bannaye teri kizibu kutereeza nga nniya nnungi nga kigendererwa kirungi nga kigendererwa kituufu mu kukola emirimu okukola tukola alhamdulillah okusaala tusaala kusiiba tusiiba kuwaayo tuwaayo tusaba Allah akkirize naye ebigendererwa byaffe mu kukola okwo birina kubeera byakusiimisa wa kitiibwa Allah subhanahu wataala yenna anaakola ng'ekigendererwa kye si kusiimisa Allah tusaba Allah akituwe mu kyama ne mu lwatu Allah tagenda kukkiriza mirimu egyo newankubadde otawaanye nagyo otya kati tufeeyo nga tusobola emirimu gyaffe gye tukola tugikole nga kusiimisaani kusiimisa Allah abantu be tukolera tebasiima gemazima asiima yaani Allah niwe okola ebirungi ebyengana bitya kizibu abantu okukola ki kusiima Allah waatu beyatukola ki bwe yatukola naye ate bwe tunaakola ku lwa Allah yeeyama okutusiimisa abantu bano okutwagala ate ne Allah nga mu maaso ge tulinayo akaki akalungi tuli ffenna so kye tukifeeko nnyo mu mirimu gyaffe gyonna gye tukola Allah subhanahu wataala agenda tuwangaaza bulungi n'abantu ate Allah subhanahu wataala tunaba tumusinkanye tusangeyo akalungi so nga tukomekkereza ensonga ya ikhlas tugifeeko nnyo okukola ku lwani ku lwa Allah subhanahu wataala tufeeyo nnyo ku mitima gyaffe tugijjukize buli wogenda okusaala buli wogenda okuwaayo jjukiza omutima gwo nti gulina kukola kusiimisaani kusiimisa Allah tunaba tukikoze Allah agenda kutusiima era agenda kutuwa ejjanaaye ey'ekitiibwa omulamwa gwaffe gubadde nti
kiki ekiddako oluvannyuma lw'okufuna obulungamu. Oluvannyuma lw'okufunako obulungamu bw'olina bwonna, ekiddako kukoowola balala, kukwegattako mu bulungamu obwo. Tunaba tukikoze ekyo, Abasiraamu bajja yitirira abangi, abantu bajja shiriki kumuvaako, abantu bajja lekerawo okufuuwa emmindi, abantu hirizi bajja zivaako, n'ebirala bajja kubivaako. Society yaffe egenda kutereera. Ebizibu byonna ebiri mu society yaffe kwe kubeera nti abantu Allah be yawa obulungamu n'amazima bagasirikira, tebagatuusa ku bannannyini baago. Kyovula abasaala tebeyongerako kiri awo, abasiiba mande n'olwokuna tebeyongerako kiri awo, abakyali abanattawhidi tebeyongerako kiri awo. Lwaki? Kubanga Allah be yawa obulungamu amazima bagakoze eki? Bagasirikidde. Batyo okugamba ku bakitaaba bafuuwa emmindi, batyo okugamba ku bannyaabwe ng'ensobi ze bakola bazikola ki? Baziraba. Kisemberayo ddala bwe tuba tukola omulimu guno tugukole mu magezi ag'ekika ekyaki? Ng'ekika ekya waggulu. Teekawo embeera ennungi. Mu mbeera ennungi gy'omanyi mu maamawo afuuwa emmindi, nga n'emmindi ogimanyi weeri, nga luliwe wagijjaawo wagenda okuddayo okutundawo nga waliwo luli yali ya mutwe gumu, wagenda okuddawo we wagijjaawo oba wagisuulayo, wagenda okudda nga waliwo ya mitwe 6. Funa embeera ennungi gy'osobola okwogeramu naye. Tuli ffenna tomuwogganira, tomukakkanya. Funa embeera gy'olaba nga naawe kusinziira ku magezi go nga nnungi gy'osobola okumukoowolamu. Society waffe wetu egenda okutereera. Walaw anna ahla alqura amanu, singa abantu b'ennantabulirwa baali bakkiriza nga bakolerako ebyo bamanyi, nga bakoowola abalala okubeegattako, la fatahna alaihim barakatin minas sama, Allah yandiyitirizza emikisa ku kyalo ekyo. N'ebizibu byonna bwe mulaba ku kyalo ne mu nsi okutwaliza awamu bivudde ku nsonga eyo yakuba nti tetulekubiriza bantu kukola bulungi, tusirika nga waliwo ebikyamu ebikolebwa, era tetutuusa message ntuufu eri bantu. Tusaba Allah atuteeke mu bagenda okukola omulimu ogwo ebbanga lyaffe erisigadde, era atuteeke mu bagenda okusiima oluvannyuma lw'okugukola. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo, atuteeke mu bateeka mu nkola. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.